amanyi we baagalina baagakozesa batya biki bye baakola ne biki bye bataakola ki bye bataakola baagambye batya. Directorate of Clinical Services, kino kikavudde ku St. Francis Hospital Nsambya. Incident of staff assault at Nsambya Hospital. Ekyabaddewo ng'omu ku bantu baffe akubwa. Nsambya Hospital regrets to announce an incident of staff assault that occurred on Tuesday, 19th November 2024 at the hospital. Nsambya Hospital yagala okubategeeza ku kukubwa kw'omukozi waabwe okwabaddewo ennaku z'omwezi ezo ku ddwaliro. A patient by the names of Joram Tumwesije was brought to our emergency department. Omulwadde amaliddwa nga Joram yaleeteddwa ku kifo awatuukirwa abali obubi. With a history of having been crushed by a truck. Ku kigambibwa nti yadde akooneddwa emmotoka. Which reportedly pinned him against a wall. Ekigambibwa nti yamusindise ku kisenge. Upon his arrival, bwe yatuusiddwa, our medical team promptly initiated emergency care. Baamuweereddewo obujjanjabi obwambagirawo. Unfortunately, despite all efforts, munange mu bubi oluvannyuma ng'olese byonna bye twagezezzaako, his condition deteriorated rapidly. Embeera yakyuse mangu n'eyonooneka. And he succumbed to his injuries. Ebambi n'amala n'afa. His remains were handed over to the Uganda police for a post-mortem examination. Omubiri gwe gwaweereddwa poliisi basooke bakubeereka banoonyereza ddala ki kituufu kyavuddeko okufa kwe. Later that day, oluvannyuma mu lunaku, a group of unknown assailants attacked and assaulted some of our staff. Ogubinja gw'abavubuka nga tegutegerekeka gwalumbiddwa era okumaliza nga gubeeko gukubye abamu ku bakozi baffe. Demanding for information about the deceased. Nga baagala kufuna bikwata ku mugenzi. We unequivocally condemn these acts of violence against our dedicated team members who work tirelessly to save lives. Bavumirira ekikolwa ekyo ky'omuntu okulumba eddwaliro n'atandika okukuba abantu kubanga asaba lipooti ate nga bakuba ttiimu yaabwe ekola ennyo okulaba ng'etaasa obulamu bw'abantu. We extend our heartfelt condolences to the family of late Joram Tumwesije during this difficult time. Tusaasira b'ennyumba ya Joram munnange abaafiiriddwako omuntu waabwe mu kaseera kano. Nsambya Hospital remains committed to providing compassionate care to all who come through. Malirizaayo. Nsambya Hospital remains committed to providing compassionate care to all who come through our doors and ensuring the safety and well-being of our patients, their families, and our staff. Eddwaliro Nsambya lyongera okugumya abo bonna abanaagala okugenda okufuna services abo okubajjanjaba nti bajja bakuuma ebifaanaganako bwe bityo. Ekyo ekibaluwa ekyavudde ku ddwaliro lya kye twabadde tulinze olunaku olw'eggulo. Kaakati ebyo nno era bwe yagenza okumaliriza omukulu bamusindise paka ennaku z'omwezi zigenda kubeera 9 z'ennaku 19 almost 2 weeks and a half ng'ali ku remand alyoka akomezebwewo. Kaakati mu misango egyamutedde kumaladdeko n'omusango gw'okubba essimu ne ssente sookombe ku muzeeyi oyo.